alhamdulillah saumu sina kye swajogerako mugenyi yakatuuka mugenyi tanana kutuula bulungi munju mwaniriza bwaniriza Allahumma by the way kino ekyekisiibo kyengenda okudedicatingira buli mukwano gwange bukyanga mbeera usibangako kisiibo nga nkidedicatingira mikwano gyange Allah abawe okusaasira abawe buli kyebasinga okwagala era Ramadhan eno ngenda kubanga nsabira buli mukwano gwange nga nsabira banna Uganda kuba nsabidde buli kaseera Ramadhan nsabira beewange waka leero kamperezeko essala egende mu mikwano gyange abako n'ab'eŋŋanda saba Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano atulyoyeza abantu emitima nze nganze mu Ramadhan eno nyakyesaba Allah subhanahu wa ta'ala nsiba nkyogerako sinza asinga obutuukirivu nyinza okuba ndi mutuukirivu naye sinza asinga naye enesala kanjitwala eri mikwano gyange lino saba Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadhan eno bw'oba olina omuntu eyakusobya musonyiwe bw'oba olina omuntu eyakunyiiza musonyiwe bw'oba olina omuntu akuwalana wallahi musonyiwe nze siba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli kaseera nga mugamba Allah nsaba munsonyiwe mba ninawe nasobya mu byensookera ddala okuva ku sawumu eno ebyaddala wallahi nvudde kwesiga abantu wallahi billah njogera mazima era nze Ramadhan bannange mbabulira nga baganda bange njogera nga omusiraamu kati nsengejja era nyingidde no Ramadhan Allah anyamba ntookosa omutima bannaye ndi musanyufu okubanga ndi mu Ramadhan eno badde munyiivu for the last 1 month I think bwe baseerabidde buli abadde ankubira okunsaba interview mbadde sigimuwa mbadde siri musanyufu olw'eggwanga abantu basirifu naye nga kyebasirikidde bakimanyi abantu banyiivu naye nga kyebanyigidde bakimanyi ne gwe balina okunyigira bamumanyi ne gwe balina okugamba bamumanyi kino ekisiibo nvudde ku bantu nasaba Allah subhanahu wa ta'ala ampa omulimu ogw'okukola era obulamu buno Allah tampangayo mulimu mulala baguyita kuyimba siina mulimu gwe mmanyi maybe inshallah ta'ala nga Allah nkyusiriza ye yennyini nampa omulimu ogusinga ku gwenkola ki gwennina nakyo kimusaba nga ya Allah mpa omulimu ogusinga wabula simugamba ngako nti Allah njagala onzije ku muki kuba bwe twogera waliwo n'anoonya emitwalo 5 atandikewo ka business asaba Allah amuyambe so kaze nina business ate mugamba nveemu naye nga Allah tannaba kumpa business ki ndala n'olwaliro ngenda kukola olwo ne bayimbi bannange kati waliwo omuntu amwankedde naŋŋamba nti kabako kiki osobola okwogerera mukwano ogwo musiraamu munno Swahaba Kasumba ne mugamba si mu Ramadhan si mu Ramadhan n'ekyokubiri ffe abasiraamu twaniriza tetugobangako oli gwe ŋŋamba njogereko tannavaako mu ddiini kyogamba eri ddiini talina ddiini ojja kwekanga nga n'olwaliro byenjogerako nga Swahaba Kasumba asiibye lwaki nkyogera bwe ntyo temumanyiyo linnya ly'eddala era mukyamuyita Swahaba Kasumba Allahu akbar ntwala okusabira okwenjawulo famire z'abantu bonna abalwadde abali ku bitanda abantu bonna abalumizibwa abasiba bali mu makomera bakwano baffe abetumanyi ne betutamanyi Allah abataase buli kimu ninsaba okwenjawulo eri famire ya Honorable Kyagulanyi Center musaba Allah subhanahu wa ta'ala rabbi famire yo n'amakaago mube sitongo mu Ramadhan eno